Bantu bolesezza obunanfuusi oluvannyuma lw'okufa kwa Ssegirinnya. Bantu muli bannanfuusi. Neebuuza amaloboozi gano ge musitudde nga musabira mmwe kye muyita obwenkanya mayiti gaali luddawa? Gaali luddawa mu kaseera Ssegirinnya we yageetaagira? 2023 nakola vidiyo ngenda giduweetinga eddemu ebeere wano mugirabe. Nga Ssegirinnya yeetaaga amaloboozi agasitusa olwaleero nga basabira mayiti y'obwenkanya, bo be bayita obwenkanya. Wallahi abantu abasinga bonna bali mu mute mode. Tewali yavaayo. Naye essaawa eno balaba basituse beefuula abamufaako balaga nti babadde basaale nnyo mu bulamu bwe. Mwali luddawa mu kaseera ako we yeetaagira amaloboozi gamu? Honorable Muhammad Nsereko, gwe tukimanyi oli muvuzi wa bibaluwa. Naye kino ekibaluwa tewandikivuze kukontributinga ku bulyazaamaanyi obwakolebwa ku muganda wo, ate n'oyongerera ddala naawe ne weetaba mu bulyazaamaanya. Kino ekibaluwa wandikyerekereza kubanga okoze obulyazaamaanya ku muganda wo ng'afudde ng'ene mu bulamu wabumukolako. Kati kino ekibaluwa wandikirese ogenda kuyimirira otya mu maaso ga muganda wo ng'omulimbirira. Musajja yali ku ndiri n'akola vidiyo ng'ali ku ndiri n'annyonnyola nti bannange bampa obutwa. Gwe olwaleero n'oyimirira mu kamera nti no one is responsible ku nfa ya Ssegirinnya. Yabyogerera ku kitanda abantu ne batandika omuga weewumuzeeko naye nga yali yalabayo nti eno information abantu bali gyetaaga mu kaseera abannanfuusi we bali babanimbirira n'abireka nga abyogedde. Omuntu yankola ekintu kino ajja musasula era basawo bannange singa tewayanguye Ssegirinnya emyezi 6 badde mufu. Yali ku kitanda ng'anafuye ng'alinga eyamanya nti akaseera kano kalituuka nga waliwo abamulimbirira. Kati kye neebuuza Honorable Nsereko, kuggwe ne Ssegirinnya tukkirizaani? Ssegirinnya bw'abaga nti baamuwa obutwa yaleka atugende nti baamuwa obutwa, gwe olwaleero n'oyimirira mu kamera n'ogamba nti tewali ali responsible ku nfa ya Ssegirinnya. Si buno owulira omuntu omusiru ng'avaayo aga nti ekyase Ssegirinnya kye kino. Of course they are contributing factors, but there is no single individual that is responsible for the death of Ssegirinnya. No. Kati sebo Honorable Nsereko, njagala nkubuuze ku mwembi tukkirizaani? Ani ddiikuula mu nsonga eno? Tukkirize ebigambo bya mugenzi oba tukkirize bibyo? Nze njagala kumanya tukkirize ebigambo bya mugenzi eyali ajjanjabibwa nga n'abasawo bamubuulidde ki kye bamujjanjaba, oba tukkirize bibyo eyeefudde nti omumanyi? Kuba olaze nti gwe ku Ssegirinnya mwali muti nga buli kimu okimanyi, eyo information wagimisinga otya nga teyagikugamba? Kubanga singa yagikugamba tewandiyimiridde mu kamera n'ogamba nti Ssegirinnya tewali ali responsible ku nfaaye. Kuga yali ali akasasiro obutwa yabulira kasasiro oba yeyeewa obutwa nti ye yali responsible ku nfaaye. Muswala mwoca. Kino ekibaluwa kye wavuze mwana weeka, kino ekibaluwa kye wavuze kifu kyongera kukunamya. Mwambusa omuti mulinnyo omuti ne mukunama ne mutulaga akapinka mutukunamidde muti mumulowooza nti bwe muyimirira mu bantu ne mwekazaakaza ne mukozesa amaloboozi amawoomerevu agakwata ku mitima gy'abantu ne balowooza abajegajega abatuula ku bulayivu bwomwe ne balowooza nti bannange ono yalina information yamanya nnyo Ssegirinnya. Thank you so much, wamanya nnyo Ssegirinnya. How did you miss that? Oyo olwaleero gw'oyogera naye n'otulaga nti yali wa ku lusegere nnyo. Eyo information walema otya okugimanya? Yabikweka n'ataga nti baamuwa obutwa? Mu ddwaliro watuukayo gwe? Olwaleero yeefuula nti omanyi Ssegirinnya watuukayo? Kuba eyo information etulaga nti you were out of touch with Ssegirinnya. Kuba ye bw'atandibigambye at least abasawo bandibadde babyogera. Naye ekyo kyokka kikulaga nti you were out of touch with Ssegirinnya. Olwaleero omulimbirira olw'okuba musajja watakyasobola kuvaayo kunnyonnyola nti bannange oyo alimba. Mukozesa akakisa kano temugenda kusobola nga weetuli. Mwewummuze musirikeko. Respect to all the foot soldiers and the foreign soldiers.
May your souls keep fighting and fight hard. We have just won a battle, but not a war. The war continues. Our president wange, yenzo musajja wo Shama, Minister of Foreign Affairs wano ku TikTok, ne social media handles ezisinga. Yenzo musajja wa foreign policy. Yaje kwata paka nga tujjeko Museveni. Okitegeera. Nkusaba onzikirize nkwanjulire report eyaviiriddeko okuttibwa kw'omusajja omulwanyi Namige komanda waffe Honorable Muhammad Seggirinya mu bulumi obw'ekitalo. Ng'omusajja ono Museveni ayagala abika amawulire report eno ereme kufuluma. Yensonga lwaki yasazeewo ajjo Muhammad Seggirinya Honorable the fighter both ku ground ne ku media. Muna Uganda nabagamba ewano wetukutte tugenda kumaliriza ekintu kino nga tutegedde M23 omutuufu yani. M23 omutuufu yani. Ekyo nakibagamba nti wano wetukutte tugenda kumaliriza nga report efulumye. Nakugamba nti video ezaffe ze tukola wano just giwe time. Buli kyenkusomesa kiwe time mugenda kukirabako mu lifetime yammwe. Okitegeera? Kansoke nzanye video eno nze sigenda kunnyonnyola biki ebiri mu video eno. Wabula ngenda kubuulira kiki ekyavuddeko okuleeta embeera ya video eyo. Kiki ekyavuddeko Museveni okusaanyawo Honorable Muhammad Seggirinya. Kiki kye yabadde abikka. My president season 1 mu end of year report gyewawa mwalimu UN report. Kati ndeese UN report reloaded. Kanjikuteerewo ne munna Uganda ategeere bomu ezaakuba banna Uganda mu mwaka gwa 2010 mu mwaka gwa 2010 mu World Cup Ethiopian Village ne Rugogo omwali kitabani kya Bidandi ekitalina mageze essaawa eno. Okitegeera ekiwana NRM mwe kyawonera okufa. Then ne munna Uganda ogenda kutegeera bomu ezaakuba banna Uganda ng'ennaku mu mwaka gwa 2021 ani yali emabega gaazo era agenda yali yaki. This is a certified report from the United Nations. Wetumala okugifuna then mugenda kumanya video yetambula eriki. Ndi musanyufu kweyo video lwa bintu bibiri. Ekintu ekisooka tufunye amazima gavuddeyo kuba mu Uganda bakweka report. Ekintu ekyokubiri yebadde emarkinga stage 1 ya revolution. Now the revolution is going to open again. Kuba nabagamba eno revolution stages. Era zino ennaku ze tusigazaayo tugenda kuyita mu summaries zonna. Then tugende ku stage 2 ngomanyi kiki ogenda okukola nawe kigenda okukolera. Ekinsanyusizza nti bennyini abaali bawakanya foreign policy nga batugamba nti Shama byosomesa bituuza banna Uganda oba olinda bazungu bajje bakube Museveni. Ate munange basinze okutambuza video eno. Okitegeera? So ne kituproving nti fe twabagamba just ebeera time yokka to prove everything right. We have never been wrong and we are right again kwene sawa. Katusoke twabe video mbawe report then tweyongereyo tugenda maaso ne summaries paka ngenda kuzomwezi 2 omwezi guno omwaka guno revolution egenda tutwala ku stage ey'okubiri. Mugenda kubimanya. The leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012. Muna Uganda kyogenda okukola subscribe to my YouTube channel. TikTok eno egaana videos ezimu ezigaana. Okitegeera nina video ezirimu ezo statement Kagame zayogera abaana bamwe banna Uganda nga bakonfesinga. Naye njagala mutunulye sadness eri ku maaso ga Kagame kyavudde kuki ekintu ekyo. Lwaki Kagame yatuuse ku mbeera ewaayo Museveni. Nabagamba zino foreign policies, what you have to know is to understand stage yobeera oliko ekola etya ogenda gikozesa otya. Foreign policies zino ebeeranga puzzle. Wokuba stage esooka ng'ekutwala ku stage ey'okubiri. Okitegeera? Era revolution yo ebeera ne stage 2 zokka. Mu videos zange eziddako mugenda kumanya tubadde ku stage ki tudda ku stage ki era biki ebigenda okubeera mu stage eyo mugenda kubimanya. Don't miss a video here. Subscribe to my YouTube channel Shama Media oba kwata ku bio ofune link yo subscribing. Njagala just 2000 subscribers videos zisobole okutambula obulungi mu ngeri gye njagala. Zonna ngenda ziba uploadingira mulaba abaana banna Uganda nga bakonfesinga. Katusoke twabe UN report yeno. Okitegeera? Mweno UN report
oboji tunulidde yafulumye ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini UN report eno ekonfesinga nekugamba nti Kagame yali emabega ga M23 lulijukira bakugamba nti Uganda and Rwanda ne kuluno bakugambye nti Kagame M23 omutuufu ekintu kino kye bakoze report eno yafulumye ku ssaawa z'abadde 3 n'eddakiika 10 ez'ennaku z'omwezi nga 8 okitegeera report eno weefuluma wabula olunaku ku makya g'ennaku z'omwezi nga 9 Honorable Segirinya lwe yafudde ku ssaawa 6 Kagame yavuddeyo mufiya gy'ali mu Kagame ali mufiya lwaki Kagame ono ali mufiya eno report olwamaze okufuluma bwe bati Parliamenti ya Congo nabagamba nti Congo eno Tshisekedi yateekayo okusaba oba request Congo erumbe Rwanda beekube direct man to man oluvannyuma lw'okusazaamu process eri Rwanda process then ba activating a Nairobi process ekyo nakibagamba kati Parliamenti ya Congo yamaze okwaprove nga tuli mu countdown nkiddemu tuli mu countdown Parliamenti yakkiriza Congo erumbe Rwanda okitegeera olwa M23 eno okitegeera kakati ekintu kino UN okola report eno kyavudde kuki baakutta abaana bamwe aba UPDF baakutta abaana njagala mukomyewo video y'abaana abato be bagambanga nti ba ADF abajjanga nga baweesa ebisawo mu bibira by'e Congo nga babatolera salaamu abaana abo njagala mujjuke recruitment ebadde egenda mu maaso mu Uganda awo nga bawandiika amagye Museveni abadde akwata abaana bamwe mu kifo ky'obatwala muno bakola training y'amagye nga batwala e Congo kati wabadde nga batwala e Congo abaana bano badde bakola slave labor oba donke waka ngo bakola wabula nga ba supervisors be bamagye ga RDF amagye ga Rwanda lwaki njagala mujjukire embweyo eya Museveni terina kyeyagaliza Uganda terina okitegera kati obubbi obomunyago badde bafunanga mu ggwanga lya Congo nga bagugabanira Rwanda yensonga lwaki bakwata amagye ga Rwanda gano ga supervisinga abaana banna Uganda mu ggwanga lya Congo babadde mu kubonaabona Congo yakoze operation nga bawamba ekibuga kye bayita Masisi nga bakyeddiza mikono gyabwe kubanga abano be bayita ba M23 abataliyo babagamba bawamba akatundu kano naye it was bali babateze katego kamaso era mu nnaku 3 Masisi yali emaze okudda mu mikono gy'aba Congo bakwata abaana bamwe banna Uganda abaddala abaana abato okitegera nga bali mu gundi ya UPDF abaana ne bakonfesinga engeri gye bava mu Uganda nina obutambi obwo nga abaana boogera Oluzungu n'Oluganda ennimi z'ewaffe abalala boogera Lugiswa abalala Luswayiri abalala Banyankole n'abaana Abanyankole gye bali bakola donke waka mu ggwanga lya Congo babula bali under the supervision of Rwandese forces kubanga abaana be batuuka eri babagamba it is a do or die bakugamba either tugenda kukuba essasi bakuddize mu bibokisi oba si kyekyo kola kye tukugamba abaana bamwe bakola buyeekera wabula tebafunamu Rwanda yegabana ne Museveni UN we yamaze okufuna ekintu ekyo basazeewo ne bafulumya report eyo we bafulumiza report eyo Parliament ya Congo ne sanctioninga Kagame ali mu fear yensonga lwaki yawaddeyo Uganda olw'ensonga akimanyi nti abaana bano banna Uganda Kagame yakoze statement eno nga besinga ku statement abaana ba Uganda ze bawadde UN n'amagye ga Congo kakati tuli mu countdown Kagame alina okujja amajege mu ggwanga lya Rwanda it is a lose now wabajje y'amagye kyekiddako bagenda kukwata abahutu babaze Rwanda Kagame is greatest fear wabula senga takikola Congo egenda kulumba Rwanda ne Congo ebe erumba Rwanda egenda mulumbira mu kintu kye bayita Nairobi process mwamulumbira Nairobi process eno tugenda kulaba ensi za East Africa 5 nga zirunanitinga behind Congo okuba Rwanda tuyinamu ekintu kye bayita international assistance under international assistance balese ba group okuva mu Romania group endala bawagina abarasha ekyo that is how foreign policy works leo ndako olwaye tulabaka group akomu Russia kawagina ate kagenda kolera wansi wa mission ya America oba supervision ya America na Mungereza bagenda kulumba gwanga lya Rwanda eyo ye fia Kagame jakola ki jalimu Museveni kyabadati okufuluma eyo ye UN report kanji batere wano tusisinkane ncha nabagambye kati ngenda kuba kutta tekyali kujjamu subscribe to my YouTube channel Shama Media videos zonna ngenda za uploadinga naye nyigira nnyo ababadde bavunanyizibwa kuzika sekiri aterwache senga nabaddenzi nanze nina obuvunanyizibwa kuzika sekiri mu kifo kyo kuzika sekiri nyanali nja kuzika mu
Zarenga lwachotika. Kubanga Segirinya abadde ategeera okusinga mpugu omulamu. Ye Segirinya yategedde ekiweefa ina kubeera ku kijja ate y'omufu ate empugu omulamu ye nalowooza nti Segirinya ate abadde alina kubeera ku kisaawe. Kwegamba nga tebikwatagana. Tebikwatagana. Omufu talina nsonga emugisa mu maka. Kati gwe nekikuza n'ogamba nti kitegeeza Segirinya yabadde ategeera okusinga ate omulamu. Nolwekyo twandibadde tuziika mulamu ne tuleka Segirinya omufu ne tubeerako naye akaseera kubanga yabadde akyategeera. Okusinga omulamu. Ye yagamba nti muntu alaga ku kijja ate olina amugamba nti ntwala ku nanka yabadde agenda kusama mupiira ku kisaawe. Nolwekyo olina kuziika mpuuga. Kakati ku kisaawe bakolerayo emikolo ki ngaffe Abaganda. Emikolo egikwata ku mufu bagikolera ku kisaawe. Yeyogera ku eyo ensonga kubanga omuntu bw'afanga alina abaana wabaawo okumunaaza ku bikaakabugo n'ebirala. Kakati bw'omugjayo n'omutwala ku kisaawe. Ye bandibikoledde emikolo egyo. Oba bamutwale ku kisaawe then ate bamukomyewo awaka ate bakolera emikolo. Bwe kiba bwe Muganda bwe kiri. Omuntu abadde akola ekyo kutwala ku muntu ku kisaawe yeeyita na wakitiibwa Emmengo. Emmengo bye bakola. Mu buwangwa ekyo tekiri era tetusobola kukikolera. Kalwaki oziika oyo? Olikawuuli. Ekyo kituufu. Ensonga yetegeerekese. Kati owa magezi ki omuntu nga mpuuga alabika nga na wakitiibwa naye nga n'obulombolombo alayika yabusudde. Omuwa magezi ki mu kaseera nga kano? Tutamiddwa nnyo abantu abaasoma. Nze ntamiddwa nnyo abantu abaasoma nga tebaasoma. Kuba omuntu alina ne diguli alina n'egundi mu by'amateeka n'osobola okukola ebintu ebityo ng'olina wakitiibwa Emmengo. Oyongedde Emmengo kitiibwa oba ogikakkanyiza? Oba ogikakkanyiza. So kati ndowooza n'obuwangwa bugenze bufa kubanga bw'otunuulira embeera ng'eyo. Era abeeyita abaasoma be bagenzi babutta ffe tukyabuliko bannannyiniwo. Ate tebabawa mukisa. Tebatuwa mukisa kubabuulira na kubayambako. Bo balowooza nti bye baasoma byakutegeera nnyo. Owulidde. Naye nga oyanjula ebyo mu bantu ng'olowooza nti ojja kutegeera nga gw'okiikiridde na Mmengo. Oyita na waki